Ng'eggwanga likyagenda maaso n'okunywerwa awamu n'okwenyemerera olw'okufa kw'abadde omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Jacob Oulanyah. Olunaku olwaleero abantu ab'enjawulo ab'ebitiibwa basobodde okussa emikono gyabwe mu kitabo ky'abakungubazi. Ekitabo kino kiteereddwa ku lukiiko lw'eggwanga olukulu era nga bendera z'olukiiko lw'eggwanga olukulu zibadde zeewuubira wakati mu mirongooti. Abamu ku abo ababaddewo olunaku olwaleero kwe kuli eyaliko omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu era omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kasekandi, baminisita, ababaka b'amawanga ag'enjawulo, ababaka ba paalamenti nabo basobodde okubeerawo olwaleero. Okusinziira ku eyaliko omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu era omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kasekandi asiimye emirimu egikoleddwa omugenzi. Tugenzeeko mu ngeri gye tugenzeeko ate ng'ali wala nnyo naffe. Jacob mbadde mumanyi bulungi, nakolako naye era atuwadde saavisi nnungi mu bbanga lino ttono. Wabadde ebbanga ttono nga sipiika less than a year, naye abadde akoze ebintu bingi naye bw'atyo Mukama n'ateekateeka n'amutwala. N'olwekyo tusabira omwoyo gwe ate ne tusabira ne famire ye ebenga eri mu mirembe newakubadde nga Mukama waali agenze. Omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Mong naye y'omu ku abo abalabiseeko olunaku olwaleero. Ababaka ab'enjawulo awamu ne baminisita nabo basobodde okulaga obumu obuvumu saako n'omuntu agenda okusubwa nga mu bo bagamba nti abadde akuuma obudde, abadde ayina ekisa, abadde akolagana na buli muntu n'ensonga endala. Ekintu kye mujjukirako kye yayogera yaŋŋamba zaake singa nali mu paalamenti eno ebintu byonna ebibadde bikwatibwa obubi byandibadde tebibeerawo mu paalamenti eno. Naye omuntu ng'oyo tugenda mu miisinga kubanga ye kyabadde afaako okulaba nga paalamenti eno ebeera y'abantu, nga buli muntu abeera mu paalamenti eno abeera musanyufu ng'alina akamwenyumwenyu ku matama. Ko mu meeting ezimu abaddemu entono ennyo eza commission kyabadde asinga okussaako essira kulaba nga paalamenti eno ebeeramu abakozi n'abaka ba paalamenti nga basanyufu nga teri muntu ayinako ku munne. We lose a man who is very important majorly in terms of reconciliation and arbiter. Even when you had an issue with him, he would call you to his office to ensure that you reconcile. He's the man we have lost. Somebody came in close contact as a friend, as a neighbor, and really dismayed that he has passed on. He was full of energy. He spoke with clarity. He was an orator. He had very, very good command of the English language. And even his mind was clear. He would not give mixed feelings. He would not give mixed opinions about issues. He was very clear. Omubiri gw'omugenzi tegunaaba kutuusibwa mu nyaffe Uganda awamu n'enteekateeka y'okuguziika tennaba kutegeerekeka. Okusinza ku nteekateeka eriwo egamba nti oluvannyuma lw'okulonda omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu ku lunaku olwokutaano era nga kuno kwakulirwamu Ssaabalamuzi wa nyaffe Uganda Alfonso Winyidolo, eggwanga lyakumanyisibwa ku nteekateeka z'okuziika Jacob Oulanyah. Kigongo kulwa Channel 44 Oleggulo.